sigenda kusula mu ddiiro saagala sigenda kujyawo okujjawo nga sigenda kujjawo namisango nkubuulira olwaleero nga gwe mulundi gwange ogusembayo okubaako kyenkugamba weesonyiwe amaka ga mwebe kwate ekkuba odde mu kyalo oba si ekyo genda mu mize ekyo gyewamanyire okukola kubanga waleka okutula ng'omwana omuwala nkulamula guno gwe gusooka singa mirembe addamu nakulesu nagamba oli mumutabula mu maka gange ogenda kumpulira ng'ofulumiza emiziina nti wangi yes wano wamwana wanyoko ebyo bigamba omulundi omulala njakukuba kana akantu nja kusooka gwe kulinnya ebinyo musiinaku awo maziko baganyako birowoozo nali neeyo mansika obusente bwange abanange nza okutuuka eyo tugamba nti naye nagenza okutuuka nga gaali siwakubaganyako birowoozo gwekyoba omanya ensonga zonna omusajja gwamutekamu sente si otekamu sente kale weebi naye kyobadde owereza bagezaki nga obusimu obusente kale naye amuweereza ezange okunkolera ku bintu byange afoloti yajinguli mbadde muno gwoyagala kumuwa omusajja eri wakati yatutuliza naye wakati gwoyimiridde otya aninze dami gwe muntu gwe badde nsuubira nti baba baawo b'osanga banneebuusa gwolina okumpeera obujulizi ate mukolera obujulizi nze nkumanyi ojjukira nti nakubira mu musajja kubanga gaali oyo nzijukirako ennyini wamugamba ng'atutaddewo ababiri n'abamubuuza nti alondeko n'alonda nze golowooza mukyali kimpisa nzize nina empisa mukwano olaza ekisenge kyekimu emibiri omusajja wamuwona ebintu ebiragosimamanyi singa oneebaza gaali mufu singa baneebazizadde namuwonya muno olina okwemaliza okuga kubituka otameroni okumaliza okuba n'ekitiko bakirunda bakirima kibeerayo eyo kati nolanga okikulako lunaku abakazi b'Uganda bawuli ku kizibu anti ndina okugira omusajja tatoma naye kati nankimanyi tolina abina naye kati nze nina omukyala abeera eyo Uganda kati nakuliraembera kati gwengeri gyenkolamu ku bbanga lyomaze okyalafuludde olina kutandikira ku zzibe tolina kyolinawo ate olina kati obeerozaawo nga gotolina kituko nolowooza ngaolinayo naye kati kati gwengeri gyoli nati nze jjukira ndi wafudozi ate yafuziako 2.7 atandika ofikalaya 2.7 gwengozi wayo gwe ngolinaatolanga 2.7 gwe nga wekulaba amakugambize ndikyaliwo nti nkuweyo kasente nga bwe nazandiroza twagize nazo nkufulirayo obuntu totandika kunjirira oyo kasiya olabonyeri bulungi genda nyako obulondezi gyenkuwagira obalowooza ebitole zibaze kamugongo kati zozibazitya nifulabanola bangaki abantu kati olwali lulingenda olunaku olina okutambula n'akadomola goba ogenda okutambula obaokata kati kyogala natwala agato tolika magezi emirembe gyakeera keera lamu kyebize manager oloonya manager kyola yogera yambwa mwami ki omanyi kyo bannamugobye naye mirembe kutunulira kale nekusasira tusasize kubanga negyokwera nawe singa kati nkugobayo naye bwendowooza kale ebbanga lyetumaze nga tuli bamukwano nenkulekeramu ako kakati mirembe
weekwata ne weegatta n'ekino kinnange ekisirusiru kye naloga ku street kijozimba ne munzira emabega kwegamba ne munkolako olukujjukujju lwonna ne mefuna mulimu enkwezi bali mwegabangudde mukoze buli kimu kumbe omukisa gwankeera keera Namutebi omukisa gwankeera bali babalaza kuza bali banaaza kayayana kakati buli wempita banjayanira buyayanizi munnange mbanja awo nyinyi wabadwa nga nze nga mpinso kola mu office gyobadde olagambe sibukaira bolowooza abantu bakusiriikirira baba tebategeera muba temutegeerera muli basiru munnange tuba tutegeerwa kuba abantu abamu tubalekera bulekezi ndowooze nti muli bagezi kera kankubuulire kankusomeseyo ekintu kimu tolina lukusa lugoba ku mulimu eno ofiisi nga gisasula connectinge ku mulimu kati sibwe bakama bange temusobola tuli that is why abamu tubawa emirimu abalala tutabawa kaida tumanyi bulungi ensonga lwaki oli mu ofiisi eyo weetwale wa William nakozesa lwakuba oyagala ofuna emirimu tusooka tubimanyi lwakuba tusirika busirisi ne tutagamba ate kankuleete twakimanya dda ne bwewatya n'otwecyangiracangirako n'otuvuma obwamalaaya nga bwe twegabangudde nga tukimanyi gawatukola lwakuba luyagala gwe tusooke okufuna emirimu afe otuyite bakisembo twabimanya twina tukuleka bule sikoma oli mukwano gwaffe eyo ofiisi gy'olimu wawanga mpambe aliye gukuwa omulimu taliyakuwa mulimu wajja ne weewaŋŋamya mu ofiisi gakuba omusajja amala okutwala ebintu byo n'atabaako kyakolera kogwenza ofiisi nja gitwala kifuba era ogitulamu lwakifuba tebakubanga olitwala omusanvu omwezi ekituufu okimanyi ku mutima ekintu kimu kakanako ng'omukyala yenna bw'abeera ekyo nagenda okusaba omulimu gogo oyogeriye muwamwe kale omanyi abakazi buli mu baalina nawe ne weeteekamu maama kambe newewe nayo yowulya mu omusajja w'abangi neddaddiya kakati nange kambereko wati newulya nakasijja kampi akona kadugavu kalinga enziro nange kanjagala bwomu guleeta omwambira nga nubani galimwo ate nogulya weguvebenga somanyi oba oyigudde eddalu besiwa okuva ddi leka nkuwulirako gwe wantama ate ko singa nsobola okuteekamu omuguwa nandikukutaddemu bane Josephine wantama buli wakulabako nepyanjagala neegoge nakuleetagala buli kyendidde ekize naye neeyambayamba ku nsonga siyinza kwegoga buli dakika kubanga olinga measles ozunga busunzi oti buli dakika nkulabako kakati oŋŋamba ki ate leka nkuwulireko Josephine bayiga wengenda mpola ate omugamba nti oyagala gundi akole ki ye tamanyi nti amwagala bakifumbye bannange kawala kwendera kubanga nkumanyi nandipulira kiro embisi gwe mwebe yanguya wano embondo oliyo naawe William saagala bintu byakunnimba nkooyi awula beera mukakamu beera muki kakati mbadde njagala tulabe kwogerera mu ofiisi njagala tugende twogerere kwange waliwo ensonga enkulu zetulina okwogerako era ontwala eyo mu factory tugiriyeeri wasuukirira mu ofiisi abantu bagenda tuwulira abali eri omulimu waŋŋamba ngenda kufuuyira mu ofiisi kali lwaki ontwala eyo awula nze ngaba emirimu era nzakutwala eri nze ngaba emirimu esange zivaako ate wezigatta teziddamu kugattululwa nze wendi ku lugo mu mbeera yonna okitegedde katukole bwe tuti atwale yeerire
Saka mubuziganye kibisigadde ddemani. Mubuze. Nange okusanga Mandela. Badde nkuwulira buwulizi naye nkulabyeko. Anse mbadde sikumanyi biri abadde takuŋŋambangako. Nze ndi mulamu ate tuwadde nga twogera. So kitegeeza nze mbadde nkumanyi naye ng'ate sikulaba. Sikumiitingangako fisi. Naye abasajja abafumbo. Naye abasajja abafumbo n'obeera nga toliiko obulabe. Nga toliiko olubale. Tolina amateme tolina ki. Gafini. Kimulyaba byoge. Bano gasi n'abafumbirwa naye. Bwenna kyondamu obulungi. Ndaba ngero naye gye nnyingirira. Eyo fumba. Gafini nina omwana w'abantu. Gafini nina omulenzi. Otyo. Omwogerako ne pala n'ensonyi z'enkutte. Nabwo olina ensonyi. Gafini nina omusajja anjagala. Anjagala n'embugumuka. Nekira nti Joseline nina omusajja akwagala. Alina engeri kyogeramu erinnya Joseline n'empulira sista. Ono omusajja antunula maaso n'omutunulira n'engamba yes. Mpulira. Kati nne mwana wange simanyi engeri gyenyiza okugamba mulimbona gw'omusajja anjagala. Kakati ate awo nnyongerako ki? Kati ekiriwo mu byo. Tulina okugenda mankubangira kulaba mulenzi. Kyekiriwo. Omulenzi akuyise? Omulenzi ampise. Kati omanyi kampuni empawo yange tweyongere. Ayisa ogifune tugende. Wontwala nti. Yampitaako. Sobadde omanyiiro. Omwana takyasoma. Odawa. Omuntu. Omuntu bw'alonga Asuubire nga wansuubiza nti omulimu ogenda kufuna. Omulimu wagufunye. Basiiba bagamba nti abakazi abalungi baggwayo. Gyetuli tukyaliyo. Okimanyi tubiri ate eri mu disipulina bulungi. Tambulemu. Kati okomawo dy okundabako. Oyagala asulonga. Kati olaba mulungi. Yabantu tokyalina kyogenda kukola. Nagambye nti taata kajja. Taata kajja. Yo kalina bwoti bwekisiibudde. Nina omugobezi emutya. Gabo, tunula gyewava. Mirembe bitibyo. Twesimbye ebbanga lyewaligidde omwana wange. Omwana wange wamusanga anyirira matabutamu mweru bw'ati atukula. Munene yenna atambula akyakiina nti kati laba yenna bwaweddewo. Amazima ga Katonda mbonyeebonye nvuma abantu eri nvuma embwa ku mwenge ensamba abantu nina omwana alina kalina yawasa omukazi ow'ebbeeyi omulungi anyirira. Naye kati kikyogenda okundekera. Ebbanga lyonna sirina muzzukulu n'omugwendera gwendaga bantu. Kati ate tokomye ku ekyo. Nyabo kati ogenze ng'ogenda kukola. Kati kikyonyoonya mu kukola. Ki mutabani wange ky'atalina? Obwenzi bwe bukuzunza Mirembe ate nekugamba. Nekugamba weegendereze buli kimu tukirina. Tolina nsonga lwaki ozungu ogenda kukola. Ogenda mu bwenzi. Kati nnyabo kino kitegeere okuva leero. Wasazeewo genda kukola, kati genda okole. Nze tojja kuwereba mwana wange endwadde. Ova eri abamu basajja bo, omwana wange natuuse dda wano singa wadde ekintu kye bantegekedde kyakulya. Tuli wano tubonaabona ku lulo, olaba omwana wange bw'afaanana. Kati nnyabo oba wasazeewo okukola, genda okole, tuviire mu maka gaffe. Taata njagala kumanya wawe kasobya esimanya. Awo wennyini kasita wava muntu n'ogenda okukola. Obusungu bwakozesezza.
muzadde bw'alina kukozesa. Bwe nafumbirwa mutabani we nalowooza tufuuse baana babiri. Naye osobola otya okujja ng'owuliriza sayidi emu ya mutabani wo n'osalawo bw'otyo? Wandibadde otutuuza nga taata n'otuwuliriza n'omanya bwe wali obuzibu n'otukkaanyisa. Naye ng'osazewo obusazi kukwata bintu byange nga totidde namu tinno nkuzira. N'olyambuka amadala n'ojja mu kisenge kyange n'ositula ensawo zange olinda n'emuntu oli mu kungoba ssazaala wange gw'okoze ekyo. Bulijjo ndembuza omwana empisa ensiiwuufu gye yazijja. Talekere bakulumbalya. Nedda mwebe ebintu obulimo munyigiriza abantu ne musooka. Taata kino kyabadde alina okukola. Sezala n'ateewa kitiibwa nga Sezala n'akwata ebintu byange n'abingobereza. Sirina bwe ngenda kwetondera kuba sirina bwe nasobya. Singa abadde ayagala okumwetondera yandisoose n'akola ebijja mu myaka gye. Yandisoose neyeewa ekitiibwa. Sikala kumaca nayambuka amadala najja mu kisenge kyange nti angobaganya. Angobaganya ku ki? Ekyo kyabadde alina okukola. Sigenda kulembera wano nja genda oba ngenda genda. Naye abadde nsaba yenna g'oliddamu okuwasa temumuyisanga bwe mumpisizza. Mwebe. Yogera ne taatawo amanye wa walina okuva ne walina okukoma. Kino kyakoze tekiriiyo. Naye nze sivuddeyo. Mwebe ngenda genda. Mwebe. Ebintu ebyo byagambye byonna bigambye nze. Abigambye nze nampulira bwe nti. Nkulabi njagala okwogera naye nyamba bwe naayogera obusungu bwange bubiri obumanyi ndi wagumba nyo yanyiza omubbawali nesirika naye Katonda yakubwa muzeeyi weebale nnyo weebale eddala Katonda akwanjaaze ogambeyo kino ekintu kimu ebintu bino byonna mubiraba byenkola sinze nandibikoze maama wamwe yandibikoze be balwanira abaana baabwe ne bagoba bakamwana baabwe naye babwekola ebintu ebyetutumba abo byonna naye ng'atalina okubikola kasita ageze baana ba tumukulisa oyo n'otasalawo nga gwe wawuliriza mutabani wo obusungu okozesezza bungi n'otukalongobewaka. Lwaki tewakoze ekyo kyennyini nga tonnagenda kukola n'ompita n'oŋŋamba taata njagala genda kukola mweba ŋŋanyi ne tubituulamu naye kaakati byasajjuse tetukyalina kyetuteesa maama otulabyeko nnyo. Okugenda bwemba kyemwagala ngenda genda sirina kyendi lwaki neesibawo yingiro gy'ebintu naye nze sindowooza nti nina kulopa wa Ssezaala wange nalowooza nina kwekootingira mwami wange kati era bw'abanga omwami wange tasobodde kungoba mu maka Ssezaala nangoba nakyo ngenda kukitwala ngenda kukiwuliriza era ngenda kutambula ngende sirina bye ngenda kwetonda kuba sirina kyenakola. Mweba yasama ki? Kireke kigende. Ayagala kirabika abageetaaga bangi mwebe. Ye bangi abageetaaga sirina bwe ngenda kwetondera kuba sirina bwe nasobezza. Muwala waluddewo dda senga wafulumiza dda ebintu byo n'ompitako kubasika kubano nga tonawo. Sirina kintu kye ngenda kutwala kuba sirina kye najja nakyo. Buli kye mbadde nina mwebe ye yakigula. Okusinga okunnondoola olw'ebintu kangende nga bwe najja. Omuzizazimba twe nze ndali abasajja bamalirivu Katonda yakuwa ngambye sigenda kuyingira nesirika nti anaagamba atya ng'amaliriza okwogera ekigambo nekukuwa ndi wakumba limu naye ngamba kamuleke naye muzeeyi kwata bawulire baana bange okweyagala naye ekizibu kiri kimu sinze nandikoze bino yandibadde abalwanirira naye era ababyenkola kale